EM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amenya eddoboozi bamutantambi kimuso ndi musajja nnyo okubeera nti natera tukomyewo ne muganda wamanyikiddwa nga Charles Jonathan tugenda kuttaanya ku nsonga za entertainment, specifically entertainment, era nga ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti tufollowinga ku bintu egy'enjawulo. Olunaku lwaleero tulina musajja mukulu amanyikiddwa nga Kawalya Isaac Kayz, abamu gwe muyita Lord Kayz. Omuvubuka oyo nabwe kityo basobola okuba nti balikonsiringa n'Omulangira Ssuuna. Ssuuna agamba nti buli kimu Kawalya kye yakola, buli kimu Kawalya kyayogera kituufu. Ekitegeeza nti obuliawo Ssuuna akkiriza nti omukulu Kayz byamugamba ebyokubeera n'essaba okuloga n'okubeera ne basugamu byamuwa ssente byonna abikkiriza. Ekyamuzi asooka babuuzeeko tugende mu maaso. Bonna abali ku Uganda Mukamooli tubabuuzaako mwebale kubaayo nga mukwasaganya, mweyongere osubscribinga, mweyongere okubanga muwagira content kwe tuteekayo wano mu Uganda Mukamooli. Nkozesezza eddoboozi lyo okubakunga okwongera okubanga bawagira content oyo. Naye ekirala muwe views zammwe. Yes. Endowooza zaffe wano zetuwa tekitegeeza nti zenkomeredde. Naawe osobola okuwaayo endowooza yaawo mu comment section. Osobola okubanga tunyumirirwa wamu ate nga conversation bwegenda mu maaso n'okubanga etojjera. Yes. Jonathan, Kawalya ekitalya Mako ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Wako. Okitegedde? Mako ne Wako. Mako ne Wako. Abaana bonna basoga. Ne Kayz. Tuli bagezi. Just natural abasoga tuli bagezi. Kyobulaba nti ne Mako naye musoga. Abasoga nga bayitiridde awo ennaggulu. Tuli bagezi nnyo. Nakyo kiteekeko. Tuli bagezi. So, Mako, Wako, Kayz mukomera Ssuuna. Today Ssuuna agamba nti buli Kayz kyayogera kyonna kituufu era abantu bamukkirize bukkiriza. Naye kitegeeza okusookera ddala ogenze n'ogamba wali Kayz si alleginga nti Ssuuna ayina ki simanyi sugar mami naki. Naye nga Kayz ngaera munnamawulire waaba Kayz asaka bw'afuna najja n'akubuuza. Kakati wajja n'akubuuza kiri eriggwe ogamba nti nedda awo olimbyemu naki. Naye Ssuuna okusookera ddala abantu bano abasatu Jose Chameleone okusookera ddala Chameleone oyo abadde nnyo mu controversy z'otamanyi nakumanya. Bebe Cool, Bobby Wine lwaki mbataddemu all day era controversy zaabwe obunene bwazo bwe zengana. Chameleone, Bebe, Bobby Wine. Yes. Controversy engeri gye zibatambulirako we mbataddemu order yaabwe. Kuba olaba Bebe Cool ekyokulinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka akyali kigambo ennyo buli omu yamwogera byayagala. Okitegeera naye to overcome that teyagenda ng'alumba bannamawulire. Lwaki mwogera ki? Lwaki mugira? Okitegeera nti olumu ne bad PR. Yes. Ate aba good PR. Kakati oyo Ssuuna yayagala akozesa ekyo naye ate yagenda too far. Extra mile. Yagenda extra mile nene nnyo. Yali asobola okukangamu awo. N'akangamu n'ozoganyamu. Naye gwe n'osibisa omuntu. Era nze mu mutima Kayz mumanyi awo yeekubisiza akafaananyi. Naye kamuli munda just kugira. Ebidiyo bagikutte ng'omukulu agamba nti buli kimu kyayogera kituufu. Kugambye bino ebintu ebya kamera bya kamera. Naye muli munda mu mutima Kayz nga yasula ekitalya
enviri ne bazisalako yes si lunaku lumu nze twakolera ebbanga si bbiri twaberanga ne Kayz ewakamiri nga tubonaabona omutima gukyamuzimbye wa gukyamuzimbye era Ssuuna ebyo byayogera yali alina byogera luli obutatuusa abaana abo mukomera kuba tewali nnyo kyamaanyi ebyo ebintu bulijjo babyogeranga tewali nnyo kyamaanyi kakati Ssuuna weyagira ebyo ebintu nekiggwawo ebyo ebintu byaggwawo mu bantu nedda ssebo nti Ssuuna simanyi Sugar Mami abadde amuteekamu ssente simanyi abadde akola ki bannange graduated graduated mama hi how are you Conks baby tugende mu maaso Ssuuna which profession now ayinza okuba nga munnamawulire bw'ataba lawyer olugezigezi lwa bannamawulire oba lawyer ate oli omwana akutte essimu tugende ssebo tetuva ku mulamwa anti showbiz ne Ssuuna yakozesa omanyika Ssuuna ako omusajja oyo nemunzanga negamba omusajja abadde ki naye omanyi abantu bano abantu bazibu nnyo abantu be baagala Kayz abuuze ebibuuzo ebyo ebikambwe era ne bagamba omwana oyo atubuuliza ebibuuzo bwanyiga omuntu bwanyiga be bantu be bamu abagamba nti ali unprofessional bamusibe kakati Ssuuna ku gundi ya incident ya Kayz in fact Ssuuna olina twetondera nga ffe bannamawulire twabonaabona mu group y'ejjawo nga ne media house Kayz gyakolera amaze omudisowninga gegamba otakolera ffe akolera bajene ng'era bamuteeka ku Star Times ochede bo bakolera netugamba sanyuka checho ya Star Times anti oyino tekawo sanyuka nga TV ya Star Times NBS ne mugamba ja tetukumanyi echafe tetukumanyi nenze kyengezako okwogera inti Ssuuna yagenda nnyo wala era nonkubadde bakoza ku kavidiyo Kayz tasobola kuwa hype Ssuuna ate Ssuuna yafulumiza ekiba yazzeemu basi dunia oluyimba lwa Basudde omanyigwe nakakasiza nti Basudde yali ayimba kale Jona kuba nagenza okuwulira Ssuuna tolaba nti alina eddoboozi olowooza n'okulowooza lisinga eri Abasudde kuba Basudde teyalina nnyo eddoboozi eryo lyoyinza kugamba nti Basudde alina nnyo eddoboozi naye composition ze n'engeri gye yasengekangamu ennyimba ze yali y'amaanyi nnyo so Ssuuna nalabye nga kibulamu n'ensengeka y'ebidongo nawulidde nga kibulamu kakati ndowooza ayagala promoting there is something I want to ask you more important Kayz ako ka video kakoze kati ye Kayz kyakoze kyekino awunzise Ssuuna anti Ssuuna yukira bwende bagamba Kayz akyawunza byenjagala okutwala yato should we say nti Ssuuna okuvaayo navunamira Kayz ekyo mbadongo manyize mbeera nnyo ne Palaso yangamba nti Jimuzo ngenda kuyimba ensozi zituuke zifukamire era twazifukamiza twakuba malamu twazifukamiza saawa zino Jeff Chiwa tasobola kwogera ku Palaso saawa zino Jeff Chiwa tasobola kwogera ku Palaso osedde kati Palaso yafukamiza should we say nti kati bannamawulire bafukamiza ensozi ezali funded by government ezali funded bannamawulire n'agamba nti today Ssuuna akkiriza nti Kayz is better than him Jimuso oba oyagala oba toyagala nsi ezaakulaakulana edda nakati bakyetaaga media olutolaba nti bagenda ne batejjera era nawulira Ssuuna awo tujja kukozesa zi YouTube tujja kukozesa biki tewali muyimbi eyagwa asobola kuba YouTube naye nze kankubuulire amawulire gasigala gali vital mu sectors zonna entertainment politics wonna gasigala gali vital era omuyimbi ali eyo ng'alowooza ajja kukwata olutalo era Ssuuna we yagwa golo we yagwa nakati era nalabye nga afulumiza basi dunia kati yeetagirako hype naye Kawalya ye kyakoze kwe kusiiringa mwenna Kawalya kakoze mwenna abeepika simanyi mugenda mu makooti mugenda kumaliriza mufukamidde ng'omuyimbi omu we yayimba era bonna abeepikaapika obugambo bwe bakwogera simanyi Sugar Mami akuteekamu mbadde njogera ne wano ne muganda wange wano Kayz Kawalya
nga ngezaako omugamba eryatuseewo Kayz n'aŋŋamba nti ensozi tugenda zifukamiza ate awo tulina okulaga nti oba oliawo bannamawulire tuli beta kale kankubuuzeko Ssuuna okufukamira n'ekirala kimuso bannamawulire bannamawulire kampiseewo kano bannamawulire w'amawulire nga bafukamizza omuyiire omuntu yenna tekitegeeza nti bannamawulire mugende mu maaso n'okulebula ekikulu kyabyo kiri nti tulina okwongera okunoonyereza oyogere ku kintu nga weekakasa ng'okiinako obukakafu so temuddeeyo ne mugamba nti engeri Kayz gy'afukamizza Ssuuna toyongera okulebula ojja kulebula bakwende bakuggalire nga toyina yadde bukakafu bonna omusajja agenda akusibe ne Victor Rose ze manyi abayimbi babiri mu Uganda nga ngamba Ssuuna nankubadde kawali akoze akantu ye kawali yakoze kali kagundi kakulaga nti maliriza ndiki waggulu nze Michael Scofield yeyitani Michael Scofield so amaliriza ali waggulu kati Ssuuna ye mu buli ngeri yonna Ssuuna mu buli ngeri yonna kimulidde ate era nga tagenda kuddamu funa hayi kwe Ssuuna nga yeetalatala buli media house gyagenda nga ayagala kuzala wa bannamawulire olwo n'akawala ke yaddako wakalaba akawala kamubuuzaawo kamugamba nti okyusakyusa nnyo nze simanyi oli mu ddiini kikati kati n'ava ku set kwesitiragira naye nga tekyali kituufu Ssuuna takyusakyusa madiini olumu n'omusanga musiraamu omanyi n'omusajja omukulu n'akyusa ayinza okuba nga alya n'embizzi akyukakyuka simanyi togamba ayinza okuba nga alya n'embizzi sigambye alya embizzi kuba yagenda mu busiraamu ate n'amala n'afa kale kankubulire Jona nina omuyimbi omusiraamu omukyala gwe mmanyi ng'ali embizzi naye nga naturally musiraamu namusanga sigumu sebiri ng'ali embizzi tewaliyo bya naturally musiraamu naturally kitegeeza nti ozaalibwa nakyo ozaalibwa ne diteri zino eddiini basobola okuzaala olina jiini y'obusiraamu sigirina se olina jiini y'obukatuliki nze nina jiini ya busoga ndi busoga sigadde sibima ekyo tewali kuwananya kuba bajja genda bakebera abasoga abasinga era gundi zaabwe omusoga yava ebunyolo kuba buli musoga yava bunyolo n'omuganda kati nze ndi musoga yava ebunyolo naye okimanyi lwaki oba abaganda tetwagala kukimanya ekyo abaganda oli ye maama waffe yatuzaala era omunyolo w'amaanyi yonna naye bamaliriza bafukamira kati kankubuuzeko like bw'olaba embeera ya Kayz ne OS okwegatta nga right about now tubadde tulaba nti bwetunulira Uma ne Ijaw entertainment journalists babadde bagezaako kuba nti balwana n'okwegatta because like abijja bagamba nti bannamawulire mumazeemu nnyo abayimbi ekitiibwa and at the same time bannamawulire bagamba nti abayimbi mulina ejjogo nnyo mumanyira bannamawulire mukuba n'okkuba incident ya Kasuku ne Eddie Kenzo bw'otulira